enkoppe. Kati egaali ya spider. Spider. Egaali ekulemberwani. Akati olaba akati ekiriwo. Omusajja nga bagambye egaali lwakuba nti koodi etiisa abantu. Era kyogera olinde ng'amaana ebikoodi bijja bivaawo basukka abaana ba ghetto ne babayita bakifeesi. Basewo ne banyabo Kachumba TV Simebo MCP Saivo ndi Lipanda ndi n'abasajja abakabi kansubire abaliko mwenna mugenda kunyumirwa emboozi eno because wano tuba tuli mu ghetto mwennyini ate ghetto wennyini okimanyi we wasibuka ebitone ndi n'omukulu bannange bamwanjula entya kuba yagirina yagalagaana yagirina akaseera katuuka n'obeera nga oganyulwa muntu yozo bwe kiri bwe mba nkyogera. Eno kusaide eno ndine president w'ekifo kino era bitiibwa kyeno bye bakuyita ng'ojjeko ekya president. Nze bampita Wisdom Poison. Commander. Wisdom Poison Commander luli namuleeta ne tubakubye twogera mukaawo ne mugamba ate kati oleese omulala fika agenze alyenye agenze kati oleese omulala koffe kyekyo ghetto we wasibuka ebitone omu bwajja n'akwata kati n'akatuusayo nga n'omulala ajja kati obudde buno Uncle Wisdom yaliko nze muyita Uncle Wisdom ate ku side eno ndina omusajja agirina ogamba otya gwe ndi Uncle gyebaleko ssebo oli steady ndi steady nnyo bwe nakwanjula amanya nnyinza okugakyamya nompita Spider MC. Spider MC. Yes sir. All right from Lipanda. All the way from Lipanda Chibuli ni muzunze mwana outa mana. You know, dipo ku dipo. Chibuli na muongo diwola gaba diwola salama road man respect nenga mwana wano tuzimbira omulama gwaffe nelebo yaffe weyimiridde wano ku Lipanda respect family. Soko tuyiseemu awo kali akayimba akatera otambula ku TikTok awo. Emikisa gi wali bakuŋŋaanyi katwigwe kutubungi ababa tuzuli abatuleke tubatwala kutale kulunda ntikalirama wesebye mukamu toliroka weyawuddeko ku bano we nakuwaza werabidde essawa n'ennaku byo bibala olisanga wali kuwa ku kibala muvubuka olina okuzuukuka nze nkugambye. Uncle Spider wajikuba. Yaman. Big up to all of Uganda. Thank you for appreciating the message. Bobale kusiima bubaka obwo mubeera nga mubuwagira nga bwe mwakola siima nnyo. Akaseera akerwatambuliramu ke wagikubiramu oba wali wagikubada naye ng'ekyaganya obotola. Yayita nabeera online akaseera we twagireleasingira bantu yatandikirawo scatteringa naye nga natandika gikolako walako eyo biki. Omuntu bw'akoza music omazeemu bbanga ki? Akajiwera tugenda mu nakola zi decade nga bbiri tuli nga tupambana muziki site aye n'abasajja bendi nawe abakulu nga tuludde nabeera mu kintu kino nga bamu twabasangamu nga Mr. One Ranks Venomous amba manyi nga Ranks Nature nenga kati Mr. Venomous. Tugambe nti nno kaseera ko kabadde katuuse oba olina ekyenjawulo kye wakoze ku guno omulundi. Kangayo mwana kaseera abantu okusiima tereera kyanjawulo kuba nyina omuziki gwange gungi nnyo ogusigala gwa bubaka naye buno obubaka ndowooza bwagidde mukadde akatuufu abantu ne bakola ki ne basiima they love it. Muziki muzibu muziki mungi nnyo ogubeerewo nga mulungi nnyo nga gwe muyimbi ogwagala naye somehow fans ne batakola ki ne batarelatinga nagwo naye so nze nsobola ogamba oba mukisa oba kadde oba kusalawo kwa mukama bintu bwe bityo bye tutalinaako obuyinza Baghetto yuti abavudde mu ghetto ne bagikuba ne bagiteekayo nga bakumanyi olina ebitone naye okubeera nti nate tojjidde ku kolabo n'ojjanga ggwe lwaki obadde tozaagala? Kolabo ezimu tugezezzaako mwana era n'abamu abayimbi abanene babadde bateekangako ne tugendayo naye wolipa circus dede kyova olaba era tugezaako okuzimba ekintu kyaffe wano nga RF kuba tuli independent era tukola ebintu byaffe ngaffe president nga omulayo tumuyita president kiganye n'afujjirirawo ku mbeera ensimbi whatever
ne tugattagatta nga ffe tetuliko mbuba tulinayo mbuba some big man behind us or whatever naye nga tukola n'ebitongerero ebyenjawulo mu nkolagano ya community naye nga mu bintu byaffe ebyomuziki tukikola nga ffe era president Wisdom Poison atera okukola ki okufujjirira. Yesa omuntu yandyetaze okumanya akayimba kano wakateekamu ssente empitirivu because abasinga bagamba music olina omuteekamu ennyo ogikuba kakayimba tekalimu ssente nnyingi. Kayimba ka lugendo luwanvu akayimba ko nakola freestyle nga ne Denmark eyo nali ngezera mutabani wange eyo gyakulidde nenkokola mu freestyle so netagenda bulungi producer alegenda gireleasinga nemugamba anze tenyumira kanjiterezemu katini so mukisande gunkwata nga producer ajja kunyege festival ene yakagwa omwaka ogwedde nenziramu nembiwandiika nembitereza bulungi nekulete twali twakola dda sketch so nze nenziramu nembirwritinga nembitereza fit so generally kati osobola okulaba nyegenyege badde mu November right so twa recordinga naddayo ne files ewaabwe Sweden twa recordinga na headphones na laptop ye na mic yali azze nayo eri awo mic nungi ndowooza nga omanye ebyabwe so bwe yaddayo eri ewaka n'abitereza nga omanyi mastering mixing nekifuluma nga bwe kyakola ki nga bwe kyavaayo twegamba final copy surgery recording mu studio twali mu room awo ndi mu ghetto ebitone bingi era abamunyizo bali azaamaanya naye katusooke tweyanjule anko yo kiri kiki ali fit kiri kitya oli steady ndi fit sina buzibu oli muyimbi kiki muyimbi atera mukwano gw'abayimbi oli mukwano gwa Spider bwekiri bonna Spider ono diola family Spider ono oyinza mwogerako bigambo mu bufunze just are real true rastaman kigambibwa nti nno abalasita bangi bwe bamaanyuuka tebadda ku butaka ate kuyambako bitone bipya kituufu ate singa tuli naye saawa zino koyode nti etuni erikonodera tuli naye ate abamu eba baamu just eba mind ya muntu kitegeera aba muntu oyo nga ekikula kye nga si wa ghetto ko wa ghetto nga wa ghetto byaddala tasobola kwerabira abasinga abeeyita aba ghetto abamu beewadde ne title tebaba ba ghetto abeeyita bweyisi naye wa ghetto waddalira ekimulaga nti wa ghetto waddala tasobola kugenda n'amalayo lumu neerabira banne babadde nabo kubba yamaani. Spider mirimu ki gy'oggyamu ssente okufujjirira music wo? Fujjirira muziki wange biri mu kugamba ekyalo ebintu byengenda okuuma nga byama ng'era bw'omanyi mwana ensi gye tulimu tuli mu katale tutunda byebimu okitegeera kati okuvuganya kungi so waliwo ebintu byesigenda botola naye nga otandise ofunako ku bantu batandise okuyitaayitako okuyimba babuukinga n'akasente kabwe kati ebimu nsazaamu oyogera sente mmeka si nyingi nnyo n'ensamusamu tugambe wano mu Kampala olaba kwagala like Busega Nansana bwe bityo ebifo ebyo okolerawo sente mmeka ampeyo akamu batosedde basisedde watuli mu ntandikwa era zijja kulinnya mpola mpola nga bw'omanyi demand they have the demand they have the price. Okay, Uncle Nobati balunywa n'abantu abalala abali mu music promotions ndowooza mutegedde omusajja taseera akasente kajje. Uncle Wisdom obeerawo otya okubeera nga amagye gano gonna gwagakwasaganya naye ne gabeera nga emirembe mu kitundu mwegiri tolina gw'owulira nti nno wa Wisdom eyo abaana gye batwalira obusimu poliisi tejja wano kunoonya bantu anti tuli ba respect family katulina okukuuma emirembe era buli omu olunyuka nga tukuŋŋaana emikisa giri wali bakuŋŋaanya ate nga tukuŋŋaana nga mukuŋŋaanya nga munyumyamuko wekiri tukuŋŋaana nga tunyumyamu nga twewa ku birowoozo nga tuteesa kyekye tuzaako kiki ku pulogulaamu yaffe bwe tutyo bwe tubeera ssebo. Abasinga abavubuka obudde buno ekizibu kye basinga ofuna butaba na mirimu
okoze otya okulaba nti nno abavubuka b'okulembera balina emirimu? Abasinga wano bakola ssebo, waliwo abatunda ebinyeebwa mu tawuni, waliwo abakola ku printing, waliwo abakola mu byennyanja, okitegeera. Emirimu gye giri kabaabu, waliwo n'abakabaabu baabali ate bonna nno nga bayimbi. Buli mumbi kyolina omanya ali wano alina kyakola. Kabaabu yaba akola ki? Mbu wakulya nabo buli awo. Waliwo abatunda emanju amanda kwegala twafuna akalimu buli kamu mpola mpola mutukuŋŋaanya obusente obwo ne tulaba nga tutambuza ekintu kyaffe. Baŋŋambye wano tewaliwo bitonde bya kuyimba byokka, waliwo n'abakuba ebikonde oba n'abasitula. Olinamu tonamenti obudde buno z'ogamba nno tulinayo omuntu waffe ali mu tonamenti eno mumwagire, ono ali mu tonamenti bweti. Tulinawo professional boxer ng'era monster musisi. Era yonna ndi wano ebbali ssebo. Anko ogamba otya? Ndi Viti muganda ogamba otya ssebo? Gwe ekikonde kye weekakasa? Era gwe mulimu gwange ndi professional boxer. Tumanyi abakuba ebikonde bino beera n'akanyama ngo ne kati nange bwe nkusaba mu kkubo n'onkanga ssebo nnyinza olemerawo. Akanyama era singa ndowooza ndi mu Olympics nga nakiikidde Uganda byakukola kikusitula buzito kola ki. Ate nze nkuba bikonde sirwana na byuma. Tegeeza ebikondo birwana ati bwongo namagezi ate n'ebikonde batupima obuzito. Nze bwendi sobola kuzanya na wa kiro 8 kiro ba 10 kuba ndi lightweight mba nopima n'omuntu kiro 6 kale ne bojjanga oli munene otya nenga ku mizaani wapimye 6 tuba tukubagana. Nalabako olumu twali mu bikonde naddala bino ebiwedde ebya sefuko gwe nasooka omulundi okugenda ebikonde ne babinjagaza nnyo. Nalaba omuvubuka omutono yakuba omusajja ow'olubuto ne luggwa ne lwatuka ng'akaveera ne ŋŋamba kituufu omutono asobola okukuba omunene n'amusuula wansi? Ekyomukisa omulungi kululi walaba oli ng'ate tomumanyi. Ate nange ekyomukisa omulungi onsanze ndi mutono era mu Gwokunaawo nga 25 ninayo fight ejja egenda beera ku obligato mu Gwokuna guno eno. Gwokuna Bassebo ne bannyabo otrainingira wa? Ntweningira wano mu Respect Family era buli kimu ekyetaagisa mukulu wange ono president abikola. Bassebo ne bannyabo nja kujjako ng'oli mu training ate tulabe engeri gy'okwasaganyamu n'okupushingamu. Awo jabo tugasseeko kuba kati kampu ejja kuba serious. Okuyingira mmeka papa? Okuyingira kigenda beera emitwalo 2. Ordinary mutwalo. Ayagala okukyekingako oba n'okufunira emirimu emirala okozesa mannya ki ku Facebook, TikTok, byonna egyo emikutu emitimbagano omuntu kwasobola okufunira? Ku TikTok nkozesa Ugandan Monster, ku Facebook Musiwizi. Yoyo muganda waffe ayinayo Maachi tugenda laba nga ate tweyongera okubeera nga tumunoonyaako tugiwagire concert eyo egende bulungi mu maaso. Wisdom, ebintu bino bikwasaganya otya? Music, bikonde bonna batunuulidde ggwe ate n'okulaba nti n'ekitundu kitebenkera. Nona nti agali abamu ge galuma ennyama katwegattira awamu ssebo. Lako bakulembeza nze naye nga bonna bakola omulimu gw'amaanyi. Era tuba tulina kyetwagala tutuza buli lwa Sunday meeting ffe wano. Buli lwa Sunday tutuza meeting ne tulaba kiki tugattako era tulina ekitabo ekyaffe kyetusavingamu wali okusobola okukola ebintu nga bitwanguyira ssebo. President, mulinayo we mutereka akasente ng'abaggeto? Buli lwa Sunday gambe tutuza meeting era ne tulaba ensawo yaffe eyimiridde etya, Spider yona yaleseyo mmeka, Keiza ali atya, Spy Menace naye akiri kitya, Musisi yakoze atya, ffenna twekuŋŋaanyaamu nange ne ngattako ettaffaali eddala tulaba ng'ekintu kitambula okitegeera. Ate tulina n'emikwano mingi ebimu kati ddala ku bitunga ebyo bya vidiyo batuyambayambako tukolayo oluyimba kitegeera. Manyi emikwano gye gisinga ssebo. Bassebo ne bannyabo ndowooza mutegedde engeri gye basurvivinga naye ate bw'obeera oli eyo ng'olinayo ky'olina ate tekigana tteeka mu nsawo n'egejja. Yinza obeera eyo n'ogamba musajja yankubidde akayimba, musajja abeerawo nnyo ku lwa banne, mu nsawo n'oteekamu ekintu embeera n'etambulira ddala bulungi nnyo. Pulezidenti w'emigotteko kati ninnyo sooka obuze ku bantu just kubabuuzaako. Dr. Kapaafu jangu wano eno sebo obuze ku bantu wano kati ninnyo
Dr. Kapa biri bitya ogamba otya empologoma zonna abasajja ntuuse waneeno respect y'amaanyi anti eno respect family kituufu respect y'amaanyi egundi eri wano esinga eri ekkololo ababeera mu bikomera naye sebo busagwa omukulu ennaku zino nga takyava eno Kacumbaali sebo ebitone ebiri oyagala twala goloti waffe abeera wafuna ssebo oyo omusajja tomwesiteeka ye Kacumbaali kitegeeza ki akunyonyole kasita naye bulungolungo katuba okategedde katuba tunoonya Kacumbaali olina beera eno era ebyaddala ebitone ebiri eno buli anaavaayo buli anaagamba tukwatire wano eno tujja kugezaako okulaba nga tugenda maaso naye pulezidenti w'emigotteko obulamu bugamba mbadde nva kugiraagiramu era nga bw'obimanyi kugolola ku maaso olaba ndimuke embeera nga bw'obimanyi naye ng'obulamu buli masavu muganda waffe alina konsati oyo mu gwokuna ebikonde agenda kuba bikonde ono champiyoni ono wa munju gaba masavu kati mwe bannamigotteko muwulire kino bwe mutawagira byammwe abanyazi bagenda bitwala okategedde musisi alina okuba nga abasajja abawanula nga abasuula nga buli kimu kitambula balabala yammaani musajja waffe wuuno yagirina baako ebigabo by'omuganda ye sebo mpaku logic gye wakozesezza ayayaya tomanyi mbaddeyo leero naye ng'abantu ndi mu kuyimba kano nga bamubuuza ate kakikooyimba nenga nti yakuba lyrics ne zinsalasala obwongo emikisa giri bakuŋŋaanye gwe abali mukamukamu tetumanyi oba baliroka yafunye abalabe naye eweewo olabe bangi anti yagirina oba otambuza tv omulaba mu studio alemesezza bizinesi z'abasajja okutambula Ghetto bwekuta ebeekutadde bizinesi zifudde sebo champion spider bizinesi ozoonoonye bakubika luli nti ofudde ne tugamba mulogo kyayimuse ne tunnaffe ne twambuka ku nsozi tugamba ani anyeenyaamu awo tumunyeenye sebo venoma asaliwa ye venoma asemberako eno oli wala nawe omusajja bamubise ne tubuuza mulogo kyasituse naffe ne tukwatamu ewa aina yakana mikana yakana wisdom nga tumazawo tuleko wano omukulu ogamba oti Endikirya oli steady nyonnyonyo aluli naliko naawe n'oŋŋamba omuziki naawe totudde ate n'abaana baneeno bayambira ddala esewo bitambula bitya mu ghetto fera tuli sofa fit ndowooza olaba obusungu n'akalira akaliwo kyekiseera besi tebesiba na bbiri esiba esatu kuba endongo yasumulukuse kyekiseera omulogo waabwe yafudde omulogo yafudde gwe wenna ali eyo ng'obadde ologo omwana wa Lipanda omulogo yakutuse kati kyekiseera anti katugenda zanya nkweka nkukwekule katugenda banoonya ate wano tekyetaagisa temulina gaali oba mulina loole tulina mikwano mulinako zimikwano naye era negaali zibaamu kuba ne Yesu naye yalina eggaali ate ya Yesu yo yalinka Yesu yasooka ovuga eggaali Yesu yalina eggaali bali abagobezi 12 kwaliko oli yatambulanga n'embene yasalako munne okutu waliwo bali yamulyamu olukwe kati batuuka mu church bakyankalanya church nemanye eggaali zaava dda boyi eggaali ya Yesu yali solid naze sewunya magaali gaava dda goza Yesu kati yeyo nyine omwana wa Katonda olaba yavuganga ekigaali ate nokwaliko abakambu oli yasalako munne okutu tewabiraba omulala n'amulyamu ye kenyini olukwe ekitegeeza eggaali tekuba ffe ebiseera bino tuzisinze ziwuliriza nnyo ku mulembe gwa Bobi Wine Bebe Cool ne Chameleon zaaliwo nawo nga tebaliiwo bakopye enkoppe kati eggaali ya Spider eggaali ekulemberwani akati olaba akati ekiriwo abasajja nga bagambye eggaali bakuba nti koodi etiisa abantu
era kyogera olinde ng'amaana ebikoodi bijja bivaawo basukka abaana ba Ghetto ne babayita bakifeesi kati ekyo kyavaawo badda ku Gaali kati era emyaka egijja bajja yiyaera ekirala okitegeera ng'era biki nga bijja bitambula kati ffe twakkiriza batu branding ekintu kyonna kyebakola kyebaagala kuba bwe batambula abangi tebagiyita okitegeera ate nga batambula era nabo era batambula n'abantu bangi okitegeera naye kati ffe wano oba tolina respect tosobola kubeera ate mu respect family gwaffe tutambuza ki discipline mumuva ekigambo ba disciple kati oba toli disciple wa discipline ekigambo era okiraba bwe kiri okitegedde eggaali enkame baŋŋamba Mudula yasinga eggaali 7 yasinga ekigaali gwe tokiraba kiriko ab'emmundu bakuba n'emmoloka bakuba ne samasoti bakuba naki yasinga eggaali oli alina ekigaali ffe ne tulyoka tuddako awo tuba ne bakyali baffe naye muzeeyi Museveni asinga ekigaali wano gwe kitambalo kiyingiremu ojja kiwulira n'oba webuuka n'okuba samasoti ojja kiwulira yimiriza buli kimu era abanomera eggaali basooke balabe Museveni bamugabe ssebo tandika ozuba nga wekase bukeneza ku kigaali kyotambula nakyo abogera ku magaali soka ya Museveni ogenda omugabe ssebo kuba Museveni akulembera ekigaali wano ekampo mu Uganda oba yene waba agenda wa kubanga ndaba abayimbi wano abamu ku bagaba amagaali nga najja agenze nga ali yekatayina n'abantu bala ne Museveni ayayaya ne wasula busituzi kigere kigali kimukirawo kigamba yulo okitegeera kati so banaye abogera ku kyebigaali mutekako omusango musike mukwate president Museveni musoke mumukwate yekenyina asoka alekerawo otambuza ekigaali kubanga naffe gwe tukoppa kati naffe tujja kuddamu kuba baana eno gaali nnene nga tumaliriza olw'ensonga mbeera y'obudde abantu basuubira eki ekiddako abantu basuubire respect family lwakuba kati mulabako ffe nga ffe naye ebitone bingi nnyo bayimbi bangi nnyo sobola nabayita bato kuba bali skilled ku level nga ya kintu kikulu so njagala leero osooka obatumirako yaotumira ku muganda wange Lost Big MC Lipanda yaotumira ku Nick Shine official basajja bwe tuzimbye sci-fi yaffe every Sunday tubeera nga tu practicinga tubeera nga tu practicinga so basuubire ebitone bingi nnyo music mungi nyajja album yange nkyagikolako nze ngisuubiza abantu naye ke kaseera obudde bugenda bufunde naatera okukola ki naye eri hip hop nsuubira nti Abannayuganda banaatuwa amatu ne bawuliriza ku bitontome bye tugenda okukola ki kuba ebitontome si bipya wadde babibranding olwokuba bali bakikuba mu nnimi zaabwe kati naffe tukuba mu nnimi zaffe so batu embracing bagale kye tukola oba oliawo Mukama naffe ayinza otufujjako edduusi ne tukyusa obulamu obw'abantu abatwetoolodde. Ani gwe wandiyise mu bantu bonna ajjeko abakyalireko eno? Okusookera era nja kusookera ku His Excellency the President of the Pearl of Africa Uganda. Baba asobodde era otukyalirako His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni najja n'atulabako era kituwa essanyu n'omutanda naye bw'asiima asiime ajja alabe ku baana ebitone byalabako eyo ku TV ku ntimbagano gye biva ajja birabeko n'abakulembeze ab'enjawulo bakulembeze mwenna oba oli opposition oba oli waki jangu olaba abawagizi bo olwo tuzimbe tulabe omulamwa gwe tuzimba guddawa baffe tuli baana ba ghetto tuyimiridde nnyo ku mazima nekuzimba moto yaffe ogimanyi for God and my country so ensi yaffe kwetukoze eki bassebo ne bannyabo embeera bwetyo bweri ndowooza buli wiiki tujjanga kujja wano olw'Essande tunyumyemukko tweyagalemukko ate tubeere nga ate tulaba ekiddako ebitone bingi nnyo leero ono yaliko enkeera anko yagenda obeerako ate luli oli abeereko ate luli olibeereko bwe kito ndowooza bwe kiri ebintu era bijja bikyuka whatever simanyi nze siri